nabagamba wano teriyo kito kyalinga bakazi nga kubeera na buli kimu nga talina musajja. Nakazibwe tagenze kukola kukuba kyeyo. Agenze kunoonya wakaabira nga tewali amuma. Breaking news abasinga mbadde mu mbuuza Wonderboy mu group nkedde ejjaba nga mugamba Wonderboy Faridah Nakazibwe yagenze bweru kituufu agenze ku kyeyo e Canada. Details n'ensonga zonna mugenda kubanga obiwulira mu maaso. Mugabale enkola yaffe aka video madde nsabo kampeleka like abenka sotambula katukawo bonna abandi agadde kumanya kweno information nadala bana ba team Faridah Nakazibwe making sure ino video gisharinga mu WhatsApp groups ku Facebook cause ino information gwenkoletedde ali very vital era nga kigenda kulaga kiki ekitutte Faridah Nakazibwe okukuba kyeyo. Ngino bayonge nyonyo bajukiza hajimiti walinyo kulombeddwa go enanga leo inebizibu namberi yawe sembe 1515 mu boxing kwa WhatsApp ajja kubanga akuyamba mwezi ensonga ba international conference we balinyo kuyamba ko gende Canada bo yagala gende Canada conference wezili eza June so ba inboxing no mwezi ogujja we bali baso okuyamba ko okufuna conference kutwala ki bweru ba inboxing bajja kuba bakubulya kiki kyebetaaga namba zabo zidi awusanikane +1437 so alright kale katoyongere na mawulire gafe agalero Faridah Nakazibwe kituufu agenze Canada mwalabye ebifaananyi mwalabye videos kituufu yagenze ebweru kigambibwa nalabye kumachanga omukulu Calvin Kanyanja yavuddeyo natabukira Faridah Nakazibwe ngagamba ati agenze okufuna wakola ki wasobola okufuna peaceful mind mantegeza ki mantegeza basobola ogenda nejako stress tagenze okola ki kuba kirekozi sente yo azizo azirina njagala mutegeeza ntino mujukirako saga mu mabega kawo mwawulira tino Faridah Nakazibwe ayina omusajja ebweru mujukira bulungi abafollowinga no kwanda boy UG Faridah Nakazibwe nyala bajukira teyagenze bweru kuba kyeyo wabula bawe kigambibwa mbu abeera bweru ate nga ayina ki ayina ndokita ki ayina mulimu gwakola si bino bya kugenda bweru okweyiya nedda mulimu akolera ddala ogumuweesa sente ya Faridah Nakazibwe yagenzeyo just for a vacation in time from now wenza okulaba nga bamukubye kye bayita civil marriage kyeki okugenda ne bakukuba ne mubeerawo ne mwewasa okisegeera nenga koti yekoze ki yesayinize empapula ngenda kwa kupulengera kano ka video nga nyongera nokulabula Calvin Kanyanja ebyaddala si kituufu ati yagenze kuba kyeyo mukiso okunjulira mu comment section atana subscribing akadeka gem personalize okateke em all Faridah Nakazibwe yagenze kulaba bawe yagenze kuba kyeyo genda nabagamba wano teriyo kito kyalinga bakazi nga kubeera na buli kimu nga talina musajja. Nakazibwe tagenze kukola kukuba kyeyo. Agenze kunoonya wakaabira nga tewali amumanyi. Bo balowooza nti bw'ova Uganda n'ogenda ebweru olw'okuba ogetinze disappointed abasajja bakubodde bw'otuuka e Bulaayo ojja kufuna emirembe. Kyova laba otunuulira Honorable Nabiira ayina buli kimu kyonna sente azine zisobola okumubeeza e Uganda naye olwafuna problem mu bufumbo bwe n'ayitamu n'otunuulira bajudisi babire kasita yagetinga disappointed n'omusajja n'agamba kangende ebweru kati be Nakazibwe mwe temumanyi bakazi abo kye bayitamu kuba nti buli kimu kyonna kirina erinnya alirina sente azirina naye nga talina musajja bazuukuka n'ekiro mu matumbi n'akuba omulanga banyiiga n'afuna ekisunguyira n'abeera tochadi nga tamanyi na kimutawaanya tebava ku mpeke gwe tomanyi kikolimo kuba nti omukazi alina buli kimu naye nga abasajja baamuboola tokimanyi buuza Judisi babiri golowooza Judisi babiri ku bugagga bwe yali ayina yandigenze Canada oba Honorable Nabiira omuntu eyali mu parliament golowooza atuuka ati agenda akuba ekyeyo tebali eyo nti bagenze kukola ssente no anoonya wakaabira nga teryamulaba ayagala yeekwekeke ku bantu kuba buli lwalaba omuntu ne yeetunuulira ku bitiibwa by'alina nga talina musajja alaba nga disappointment mu bulamu bw'atunuulira abamuzannyiddeko n'abamuzaddemu nga tebamuwasiza n'agamba no gwe tomanyi bulamu bwe buto kyalinga bakyala balina buli kimu nga tebalina basajja. Bantu bange emirimu gy'ekkata bw'oba oli mulenzi oba muwala ng'osukka emyaka 21 paka ku myaka 38 beetaaga bakkiriina ne ba waitress. Mugenda kuba mukola mu hoteli kuba ku namba za staff favor noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 ojja kuba bafuna buterevu bagamba interviews zigenda mu maaso
kirina bamuwakamu 3, waitress bamuwa $1,000,000 oteekamu sente zo ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko ogenda okola interviews. Bagambe nti brand ambassador wammwe Calvin Kayanja yansindise. Naye ensonga enkulu, bw'olaba abakazi abo abakulu nga bayitamu, otuulanga ne weesabira bw'oba oli mukyala. Kubanga kye bayitamu nga balina buli kimu kyonna eky'obutaba na musajja kiba tokyalinga ne batuuka okulaba nga mu nsi eno tebakyalina mu mugaso. Ate weebaze Katonda nti ayiseemu, yandibadde yeeteeka mu muguwa. Kuba gwe tomanyi kye bayitamu. Yerabanga disappointment nti nze Katonda nakola kyo butafuna mubeezi. Mukwano, tebagenze kukola sibaavu bagagga naye ekyokuba nti talina mubeezi, talina musajja. Mweta mukimanyi ekyo. Naye nsaba lumu ofuneko Judisi babiri obana lebondabira kubuulira amazima. Kye kibayisaamu kuba bwe kiina buli kimu bakiina. Naye obutaba na musajja, butaba afumita, obutaba na Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752 Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.